Daddala jangu tukuwa ekizigo tetuli kyosabye oyagadde kweruko oyina embalabo oyina oluwumo oyina olusolo kwegamba buli kizibu kyonna ekyolususu tukikolako banange muleke kukaddiwa kubanze abantu abandaba bambalira emyaka 3 naye nga omwaka guno ngenda yingira emyaka 45 banange jangu musale tokkiriza kukaddibwa gwe mama ali eyo tokkiriza kuba kati omwana owange agenze ku university niye abantu tebakikkiriza tutambula nga bagamba omwana yani yanzirako jangu weekoleko jangu weddabirize ebisigadde byonna mugenda kunkubirako ku namba zange eziri ku screen ya TV yo eyetaaze omuvunamira byalo weeguli omugonza byalo gwokwana toweebwa omukyala tuyina enkumbi n'obutiiti obuwangiddwa obulungi kuba abakyala mulina omuze gw'okulongoosa abaami obuki obutambaala so musitukiremu mujje munalwa Herbal Research Clinic mufune obujjanjabi byonna weebiri ng'omwami atalina maanyi omukyala toweebwa ate ng'omukyala oliwo yatomerwa endiga atali nyalusozi kati mbafunidde kalubalulo zesenga naluwa ndi musawo akola mu nsonga z'amakazi omuna tujjanjaba abaami ab'ennyuma mu sayizi abami nga sayizi yo tewera bulungi tulina akaziga kakuyamba weeks bino oba ng'oteredde